ku BMTV Africa mabega w'emizindalo kyali musajja wa Kabaka Kizomazi aka Sajusa Organ okulaba nga tunyonyogera ngera tukikwasaganya nagambye no BMTV esinga kirizo bagana mu diaspora n'ensi yonna okwetoola Uganda ne walala yonna gyoli oba oli Boston oba oli mu America eno BMTV esinga bateeka mu sente SHAFSOFT studio n'abalala baweereza sente era gyakuba tuba baweerezaawo ampozi gwe olwaleero muyimbi oba gwe yandiyagadde okuyimba oba nawe omuwandiisi w'ennyimbi nawe omuwandiisi w'ennyimba olwaleero omuyimbi Irene Ntale yasabye Ghetto President Bobi Wine addemu oluyimba lw'Ekikomando kugamba kino ffenna kino kwega kibere kyakuyiga kitegeeza omuyimbi nga tonnafa ate ne basaba oluyimba kitegeeza my friend noobeera oyimbye kati gwe omuyimbi omuto oba omukulu manya yonna gy'oli njagala omanye nti by'oyimba bw'oliba ofudde oba bw'oliba ovudde mu bulamu bw'ensi eno oba bw'oliba oweddemu balisobola okugenda basabe ab'eŋŋanda zo oba abantu bo nti nja kuddamu oluyimba lwa gundi kitegeeza nti omuyimbi gendera by'oyimba kuba tulabye abayimbi abatugenzeeko nga Eddy twalaba omwana ono yaddamu oluyimba lwa Viola Eddy ba Chameleon bonna baziddamu ba Pastor Bugembe ba Rema Namakula abayimbi bangi nnyo abaddamu ennyimba z'omugezi Eddy kitegeeza nti yali muyimbi mulungi naye ng'olwaleero n'ono omuwala Irene Ntale bw'aba avuddeyo n'asaba Ghetto President Bobi Wine kirungi kye wakoze n'omukkiriza aluddemu Ekikomando kiraga nti Bobi Wine oyimbye kale Bobi Wine musajja muyimbi kati ngenda kugira abayimbi b'e Uganda abayimbye ennyimba ezasinga okukwata abantu ku mitima nga Bobi Wine Chameleon Bebe Lagadi kale yayimbanga zibasanyusa naye nga abantu abasinga okuyimba ennyimba ezasensera emitima gy'Abannayuganda yali Bobi Wine Chameleon Bebe yadde nti ebiseera ebisinga abamu bayimbanga za love okulwana kwali kungi era balina okuvaayo ne Good Life bayimbanga ennyimba z'omukwano nyingi kati gwe omuyimbi njagala okupe bano abayimbi benjogeddeko oba naabo bonna abazze babaawo yimba nga by'omanyi nti by'oyimba bonna aba ovuddewo famire yo bajja kufuna mu nnyimba zo sina kindi n'abaana bazawe bamukozesa nnyo n'ebitamiiza osobola okukeera enkya n'ogw'eddalu ennyimba zaani agenda okusaba baziyimbe kuba tukimanyi teri muyimbi wana takozesa kugambira babale manyi balina omuddo gwe bakozesa naye kati kyenkusaba nti abayimbi abasinga gwani ono omuyimbi ono Gravity gwe yaleeta Fefe Busi geza okulaba nga muyimba ennyimba eziyimba ziza bafana big up bonna aba ovuddewo kitegeeza abantu bajja kusaba okuddamu ennyimba zo n'abalala abayimbi mwennayo gye muli mufeeyo okulaba nga muyimba ebizimba eggwanga nawe munyini byogenda okufunamu kingisa tukwagala nnyo n'abayimbi mwenna abatandika Serena Bata abasipapa mwenna abayimbi abali mu Sipapa Cream Production tubaagala nnyo Aluna Golden Band mwenna the New Eagles tubaagala nnyo Rwanda Island Government Firebase Good Life timu no sleep tetulina kyakukola mwenna tubaagala nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale muli ku TV gali kwoleka girabe ng'oyagala oba toyagala naye TV era egenda kuweza bwe kyoyagala ekiri massive ku serebu yonna gw'oyagala okumanya kwetoola ensi yonna ffe tuleeta amawulire gonna agali international tegeesittaza osobola n'otulawo n'omwana wo ne mutulaba omwana n'amanya kitegeera kuba ffe namwe n'abafolowa baffe mutulabe ku Instagram ku Facebook ku Twitter ffe fenna buli wamu wonna weetuli Big up Ssaabasajja Kabaka wange the office na kamera kwali SHAFSOFT studio mwe tulibe batuteekamu ssente safikise mbatya ku kamera kwali news editor passport athenirale tukwagala nnyo big up n'abantu mwena doni chocolate follow wange mulungi nnyo tubaagala nnyo mwena gye muli eyo manager Mark n'abalala mwena Vajo tubaagala nnyo big up Ssaabasajja Kabaka wange temuva ku BMTV